sitandika kwogera bingi nensaba abantu bange mwenna mugume ndi mulamu bulungi sina buzibu ate era buli kimu kyonna sisobola kyogerako nvuddeyo mu kkomera mukama mulungi. Okay, nkwaniriza webale kutulaba. Pastor Yiga finally bamaze ne bamuwa bail lunaku lw'eggulu. Bamuwadde yeeyimiriddwa kino kyaddiridde oluvannyuma lw'ebigambo byayogera. Gavumenti yavaayo n'egamba tewali akkirizibwa okusamwasamwa n'ebigambo ebyo, naye omukulu yayita ne press conference n'agamba tetulina kirwadde kya ssenyiga ekya corona. Kale nno gye byaggweera nga poliisi emusazeeko emukutte ne basooka ne bamusibirako poliisi olwagera ne bamutwala paka Luzira, n'avaayo n'ajja mu kkooti n'alema okweyimirirwa ogwasooka, n'amala n'akomawo ogwokubiri n'alemwa. Kale ogwokusatu bamukomezaawo olunaku lw'eggulo n'abeera nga ate bamuwadde beyiro. Mwebale kusaba endiga z'ekawala. Pastor Yiga musumba w'ekawala, musajja yamanyikibwa nnyo nga owabizaayo kubanga yajja ne slogani yeeyo abizaayo. Njagala kulekerako ku ka video awo, naye nga ekisinza okwewuunyisa ennyo ffe ab'amawulire bw'omubuuza Pastor Yiga waayo oyogerako ki ku kirwadde akugamba ojja kudda enkya. Kale yeye embeera eriwo. Tukwebaza okutugoberera, tukwebaza okusubscribinga, tukwebaza ate bw'obanga olina ky'oyagala genda mu comment section olekewo obubaka, genda oleke namba bw'oba oyagala olanga naffe jangu olange naffe kijja bakitukolera nnyo. Naye teweerabira Dadia's Preschool bali bunnamwaya baweerera basomesa abaana ate ne bayita bulungi abaana abato okuviira ku mwaka gumu mpaka myaka nga 15 oba kudda waggulu, ate batuukeko obalabe. Mpozi ate n'ekirala tuyina Senga Kezia yakulanama naye abeerangayo nnyo mulungi nnyo mu buli mbeera yonna yonna okubeera nga buli kimu akikwasaganya. Ojja kuba ate okijjamu enjawulo olw'ensonga Senga Kezia yakulanama buli kimu akitambuza mpola mpola. Mu mbeera eyo njagala okukwebaza gwe atugoberera, ate teweerabya genda subscribing sister channel yaffe bagiyita channel 24/7 bisobola okubeera nga bitwanguyira mu ngeri emu oba endala. Ye emboozi ya Pastor Yiga. Pastor Yiga kulikayo ssebo omusumba, kulikayo tukuyozaayoza kubanga bakuwadde beyiro ebintu kati ndooza bitambula bulungi. Era Pastor Yiga ono era yafunamu obutakkanya n'obwa naani yali naani. Bapasita bangi bavuddeyo nga balina engeri gye bakola ki. Pastor Male, waliwo pastor omulala, pastor ani yali awo, omusajja yali awo sebo, Pastor Sempa, ne mukwano gwange naye yavaayo n'agamba Pastor Yiga teyeetaaga poliisi, alabika agudde eddalu, n'agamba Pastor Yiga yeetaaga kumutwala butabika, okitegeera. Kale byebyo yeyo embeera, naye nga kasita okomyewo Pastor Yiga kulikirayo ddala embeera bwetyo bwebeera, naye nga bw'omubuuza ku kya corona akugamba komawo enkya. Kale tukukulisaayo ffe aba Big Brother Uganda kulikirayo ddala, ate nammwe abagoberezi ab'ekawala aba Pastor Yiga bambi mwebale kusaba Pastor Yiga okubeera nga bamuwadde beyiro. Thank you so much. Abasabye abakoze batya teweerabira kunaaba mu ngalo, naaba mu ngalo ekirwadde kikyaliyo. Ate bw'obanga toyina kyokola mu kibuga ennaku zino ennya ze baatwongeddemu beera ewaka, ffe tukyasinza okubeera nga tukwasa empisa kubanga omukulembeze okuva yagamba bannange tugoberera amateeka gaba tukulembera kijja bakituyamba nnyo era nga tutambula bulungi. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Biglo Jamal nze ndiwo Osi Dabon Child abeera ku muzi ku kamera ate n'akikwasaganya mpola mpola. Mubeere bulungi.